waffe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku UBC TV mu kaseera bwe tukutuusizaako embeera y'obudde. Omuweereza wonze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Namuttikwa w'enkuba eyafukumuse mu bitundu ebyo eby'Entebbe yawezezza milimitazi 7.8, Masaka milimitazi 64.1, Jinja milimitazi 5.3, so nga ate yo mu Kampala zaweze milimitazi 28.5. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira eggwanga lyaffe ekireeseewo enkuba okutonnya wano na wali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, so nga n'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Olw'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 27 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, so nga amasekkati n'ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 26. Ate olwo yo mu nsozi ez'e ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 20. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu New York tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga mu London awamu ne mu Paris tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'ebbugumu erya waggulu mu London lijja kutuuka ku degrees 9. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.